Olunaku olwaleero waliwo tayito eweebwa nnyo ekitiibwa nnambika n'ensengeka y'ebitiibwa naddala mu Buganda n'ensi endala eyitibwa Ssenga. Era kibeera wano ewaffe tebamusengeka. Ekigambo Ssenga, Ssenga yasengeka ensonga. Si kimu buli nsonga Ssenga yakola ki? Yasengeka. Baba n'ennimi embi Ssenga n'akukolima bikwata. Tuveeyo eyo. Anti ng'okyali ku Ssenga. Edda nnyo Ssenga ye yasookanga kwebaka n'omusajja. Omusajja wo awo yakolanga test tube. Ogwebera nti oba lumonde gwe baleese mu kika mukuumuufu. Nga yalinga tesita nga Ssenga alozaako ng'ajjako embuzi. Naye bino ebiwuka bye mwatuleetera mwatusubya. Nga Ssenga asooka n'aleeta litmus paper to test whether the nani ogenda n'okwata Ssenga nga ye musamize takwagalangako naye lwakuba yeki Ssenga ye Ssenga. Kati buli kaddagala konna kakuwa ng'ali mu kusengeka muli eri mu nsiko. Kumba ali mu kudibya ate gw'oli mu kulowooza nti ali mu kukola ki? Kunkolako. Mbadde manya nteekateeka ngenda otuuke wa Abbe nga buli kimu kiriya. Abamu ngamba balina emitima ki? Emirungiko. Awo yasobola kuteekateeka naye nga takututte eri akubuulirira bulizi kino kikola bwoti, kino okola bwoti, ne kino bwoti. Omusajja bamukwata we bati. Kino kikola bwoti. Naye oli akututte eri. Kyova olaba obufumbo yadde nga bakuwasa bwagaana. Lwaki weesiga Ssenga ate Ssenga munda ali kintu kirala. Ye wano kungula akusimayiringira kumbe munda kintu ki? Kirala. Gwe bakuwasa batya nga baana be baddibira ku lujja. Export TV to the world. Nkwaniriza gwatulaba weebala obutakoowa naffe tukweyama obutakoowa kuweereza. Omwana soda sinnakubulawo Export TV kwoli. Ate na subscribe nga kikole tulumye abayaaye. Operation guno mwaka tugwako twagala ba subscribers emitwalo gibe 5. 10 next year. Twagala next year tufune bagita silver. Abe sokebera silver award YouTube jegaba. Yes, twagala omwaka ogujja tufuna award. Tugitekenga waneeno eyo sebe va direct America. Tugiteeka bagabira ku mitwalo 10 kakadde bot era balina obukadde muno batona balina awards ezabaweza ba subscribers akakadde ba Ghetto Kids Edikenzo webate yabo naffe twagala balumba. Kakati omwaka nga omwezi guno nga gunakuggwa ojja kuba mitwalo 3. Guno omwezi go mateeka emitwalo 3 njibula ku katini. Kati omwezi gujja tulina okola tukube emitwalo 5. Guno mwaka bagala kugweko nga ni mitwalo 5. Then omwaka ogujja njagala emitwalo emeka? 5. Nkube emitwalo 10 omwaka ogujja mberenga na award yange. Wano tuberenge nayo wano. Kati kankugambe gwa subscribing, it doesn't cost you anything. Tekina kye kikujjako okukwata wali subscription n'ogatta ku Uganda. Yes. So tukomyewo tuwogere nze omwana soda musumba babuuze nze mbabuulire. Mukama yebazibwe nze Pastor Edward kuva mu spiritual purpose crusade zaffe zigenda maaso. Please wagira crusade yimirira naffe mu kuweereza Katonda tugende tusabira abantu waliwo abantu abali mu byalo tebalina omuntu agenda kubayamba kubagobako emizimu oba kubasabira basobole kutereera kivula ngamba mu abantu abalaba wano nti oyina obusobozi obuwagire enjiri giwagire kubanga tujja tuka mu ggulu bagambe Pastor Edward yayisangawo ekirango ekyokuwagira enjiri wali kuki nga gwe sente zo ziryamu baga ng'oziryamu ki ebirala by'omanyi so oliziryamu mayirungi kikibaga wakana kakati omwana yaŋŋambye nti ne wooyiwa loole ya pike n'amayirungi obudde buno kabira gavunda abayaaye bakumye omuyaya jajja pike tantwaza luzira so jaja speaker tamtwala zawa ati oga alo amayirungi gayiye jajja toya sama
so begatte kubuweereza baweereze oba tusobodde tambula naffe osobola kuweereza. Omanyi kati twogera bintu bino nga waliwo abantu abagala kuyambibwa nga sente ate ziyamba abantu okoze eki ozirina ozituulidde ate sitana amalazi kuba era oddukira wa Pastor Edward Pastor Edward ng'onkaabirira so sente Bayibuli egamba nti ebyobugagga byo leka biteekera wano ewali bikunembe emmese buli kimu kyonna okitegeera zitereke mu ggulu waggulu etaliga bwanyenye etali ebinye tebisobola tuukayo naawe ne message tesobola akola ki kutuukayo so crusade ene tukostinga kinene budget twagifulumiza njiri na wano so osobola yimirira n'ogamba pastor tugende tubuulire enjiri mukama abampeera omukisa sinambala bagiwagira eya crusade okay eyo yenyini jengaba oyitira kweyo tegenda ko sente naye eno yokusabira ongamba nongamba musumba njagala kola ki 07 nya mukaaga anisome mu Luganda 18 22 ana mwemu kale musumba wanjisebo nazi kuno waliwo emikolo ey'obuwangwa n'ennono egikolebwa mu buli mutendera waliwo emikolo egikolebwa ng'omwana ava ku lujja agende yeetabe ne munne batandike famire endala olunaku olwaleero waliwo tayito eweebwa nnyo ekitiibwa nnambika n'ensengeka y'ebitiibwa naddala mu Buganda n'ensi endala eyitibwa ssenga era kibeera wano ewaffe ekigambo ssenga ssenga yasengeka ensonga si kimu buli nsonga senga yakola ki yasengeka baba n'ennimi embi senga n'akukolima bikwata tuveeyo eyo anti ng'okyali kusenga edda nnyo senga ye yasokanga kwebaka n'omusajja omusajja wo awo yakolanga test tube okukebera nti oba lumonde gwe bateese mu kika mukuumuufu nga yalinga testa gasenga alozaako ng'ajjako embuzi naye bino ebiwuka bye mwatuleetera mwatusubya nga senga asooka n'aleeta litmus paper to test whether the nani naye byalinga emyaka kyekyo yesu si kutwala si mwana muddira wamwerugojamye omwana atoke n'okwenda senga asooka kukwatamu ate wakyala uwo aze kucekinga awuliriza wansi w'ekitanda musula mwena basatu mu buli ekyo naye sikiwulirangako bwekyo bwe kyali ayi mwena ne mubeera ku buliri bwe bumu kati eno saidi y'Abanyankole omusajja wowasa omukazi abawa Abaganda bo bonna singa wagenze wogenda nga bya Luhanga jja ng'ateekawo fumu awo mu maaso bw'olaba fumu lya bya Luhanga n'omanyi emikolo gigenda mu maaso gwe n'okwata bwenkuba byalu bwenkuba byalu sire aboyide obujoozi obwo ogenze kuba bifaananyi nga bya Luhanga asimba effumu bwenkuba byalu sifa bw'osangawo fumu bunaye tonyega tolwana tokola ki ya big brother ali kasuka ekyo ekyabanga ali kuba mbi toyinako nkona toyinako la ki bikyali omwankole nfune effumu ngendeyo oyinayo Buganda banzaala ewa ani eriyo abangamba ofaananamu nk'abeeyi Banyankole ngenda n'effumu nfune effumu wano eriba lya ddungu mwasiba muta Banyankole kurungi amagara awo enkomye so oba onkustemyeyo kantu nongamba basenga batestinga n'aloza ti lumonde gwe tulese mu kika bunduguza si kipaapaali basenga abo bennyini nga bw'omunyiiza asobola okukukolimira ate nebikukwata era nze nakula abantu bensinga okutya senga waliwo emikolo egikolebwa mu kufumbiza awo wenkuleetedde Luwombo emikolo giba mingi tunatuuka ku Lubombo awo nnyini woba otandikira awo ensonga lwaki nakukoowodde olambike mu nnono ya Katonda emikolo egyo gikkirizibwa era mikolo
Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kino kikola wonna olina kuyiga nti osengaawo mu bwakabaka bwa Katonda nga tetuli ku nnono y'Abaganda, kubanga saagala bankube, njagala tukanye bulungi Abaganda nti mu bwakabaka bwa Katonda gundi Katonda bwe yali atonda Adamu n'atonda ne Eva tewaaliwo senga. Kuba senga is a sister to your dad. Yes. Senga yali takoze eki? Taliiwo. Era Adamu amala kulaba omukyala gwe bamugye mu lubirizi lwe n'agamba wow, nga mulungi, nga kirungi. Ono yavudde mu lubirizi lwange, kwegamba yena n'akyamukirira. Afunye edduuda. Okitegeera. Tewaaliwo senga mbasooka testinge Adamu oba asooka asengeke Eva. Okitegeera. So ye Adamu yatandikirawo awo obufumbe bwali awo n'emisolo ne Katonda ng'ali awo n'abagata n'ekigwa ne batambula ne bagenda ne beeyongerayo ne batandika emikolo. Yes. Lwaki nkireese nti mugenda ogenda n'okwata senga nga ye musamize takwagalangako naye lwakuba yeki senga yesenga. Kati buli kaddagala konna kakuwa ng'ali mu kusengeka muli eri mu nsiko, kumba ali mu kuddibya ate gw'oli mu kulowooza nti ali mu kukola ki kunkolako. Badde manya nteekateeka ngendo otuuke wa Abbe nga buli kimu kiriya. Abamu ngamba abalina emitima ki emirungiko awo yasobola akuteekateeka nababa nga takututa eri akubuulirira bulizi kino kikola bwoti, kino bukola bwoti, ne kino bwoti. Omusajja bamukwata we bati kino kikola bwoti. Naye oli akututa eri kyova olaba obufumbo yadde nga bakuwasa bwagaana. Lwaki weesiga senga ate senga munda ali kintu kirala, ye wano kungula akusimayiringira kumbe munda kintu kirala gwe bakuwasa batya nga baana be baddibira ku lujja nga naye kennyini oba oli awo obwaga. Yes, nga naye ali ku lujja awo, ali ku lujja akuba mmindi afuwa mmindi. Kati gwolowooza yaba asanyuse nnyo, simanyi asanyuke gwe bakutwale mu ssanyu nga musanyuse muli eri mweyagala mwena mukuba buzira weezinisa obuzina wena abantu bakubira obululu. Tulira Kati waliwo senga omugwe emanyi kubanga eno story gyemanyi kutandikira ddala eri omwana yali amwambaze ekisiraano n'ekiddibo. True story. Yes, true story. N'amwambaza eki. Kati bwe yamwambaza ekyo n'amanya nti mukolo gujja kuyimirira, kijja yimirira. Agenda kulaba nga mukolo guleese ki maanyi, gugenda bugenzi maaso buli omu yeeteekateeka. Naye gamba naye binakoze tebyakoze. Kitegeera kwe kuyita omwana omuwala nga nnaku zisembedde n'amuyita n'agamba jangu osule wange, ojja kuviira wange ogende ku mukolo. Kwatemu amubangula mwe final lecture musomese. Kumba asomesa alunga. Tulira kwolwo lwennyini ku makya kacaayi ke yamuwa obutwa. Omwana bagenda mikolo gitambula kati zituuka sawa nga 9 awo omwana atandika kuwulira maanyi mpewo ki nyingi. Kino true story ate nze naliyo. So sinti bakunyumiza si katandika butandisi. Nkugambye true story. Omwana atandika mpewo bali awo kubuuka bagamba lindako. Kino ate nga tubali tetukitegedde. Kugenda kebera mwana mu ddwaliro nti ki obutwa. Lwakuba bwali tebunaba kulinnya nnyo. Ndowooza yamuwa katampola mukolo gugwe then akole ki afe. Ndi yafudde essanyu. Okitegeera. So kankubuulire nti bw'oba oteekateeka omukolo gwe muwala gwe ayagala kuwasibwa oba oli eyo oteekateeka embaga oba musajja gwe, making sure mmere gy'ogenda kulya efumbiddwa maama wo. Lwaki? Ekirala senga byasobola okugamba
ne maama wo omuto asobola akola ki baba baswala kubikugamba anti kati wogamba woswala bwotyo omwana wo oba omutunzi omuwaddeyo okitegeera oba kwata ebintu omanyi embwa ogimanyi dog weefuka eryo ddagala bakwata ate mumbwa evaawa bane nze emumbwa eri emumbwa gyemampa nga nze empomero oginuuna onuna mumbwa nali minuuna nga bimpunyira bulungi n'ab'embuto banuuna nnyo mumbwa onuna musulo gw'embwa kisaze musumba nkwegayiridde ab'embuto nga bazinuuna wano ya rabbi ya rasul anti kyengeza kugamba mwe mumanyi mumbwa emenya eri emumbwa simanyi ekola biki eyapetayiti simanyi ate embwa zirina akamanyiro bansajja waliwo weetera kufuka buli lunaku awo basamize we balaba maali namwe awo weefuka buli lunaku awo emumbwa bagikola mu pupu wambwa kati kikyoyo kyogaana nali manyi bagikola mu bbumba tosiwe ebityo webanga si kyekyo shepu yayo efaanana nga biwaki ane naawe si bya shepu kanaawe ye lwaki bagiyita mumbwa mugajija mumbwa osayansi kati anedda osayansi wa abenta asa oba oswajjaku kakamera mbwe kikiyise mumbwa mbuba eva mumbwa eva mugundi yambwa niga akapesa akajjaku nedda sebo ojalemesa abantu abanywa mumbwa kati mumbwa waki bwaba tamunywedde tajja kuwona emumbwa emenya kumenya ki musumba naye bwagambye embwa wezaalidde awo wennyini emumbwa emenya kugamba ogenda otuuka nga something as yes omwana ayitawo bulungi yes kati gwolowooza bakola mumbwa obayo nga bagikola wali olabyeko agikola nga buli omu agiraba ekibuuzo nziramu bw'ojja buzi n'ogula mumbwa yo n'otandika kuwume ewooma toginywangako tonywanga ku mumbwa ate siriiwo tonywanga ku mumbwa mama wange bw'ataginywa teyanzaala teyamenya kati tuli mu kwogera ku mikolo nti olina kubeera mugezi nnyo waliwo amawulire g'otalina kusooka kufulumya nga musoose kwetegategeka nebbaawo kubanga w'ofulumiza ekintu ewamwe tebawasangayo teri yali akyaddeyo tebakuba embaga kati gw'olowooza muzimu gujja kusanyuka nnyo kali owakuba atya embaga nze nkuwe bujulizi mpaninze mu wiiki yennyini eyo nva kajjansi ngenda mu tawuni basindika omusambwa mu mbwa tuba tuweta olwo tuli mu kwogera kwanjula wabboda ngamba munaye sinaafuna buleji yange emitwalo ki 5 obweyamo obwe tuli kati we twatanga kwogera nakendeeza sipiidi embozi egudde amakerenda bannaye embwa tetumanyi gye yava netuyitawo n'agikoona payipu fena netugwa embwa nebulawo teri yaddamu kugiraba motoka nezisiba eno n'eno nze nali nvudde mu kyaki kusaba omanyi kutambulira waggulu wa booda netwekulwa wa booda eno yonna naafuna ebiwunda eno yonna musajja n'atanga kutirika omusayi naye nze teri kyambaako oba bulagajjavu bwe bwaba ku bintu bye mwali munyumya emboozi mulimu eyali mu maaso ow'emmotoka yasiba mmotoka ne bamega ne basiba ow'emmotoka yavaayo n'agamba ogwo gubadde musambwa kubanga twagitomera waliwo abantu kabogamba si tekyali nti tekuli bantu oli musajja yagamba ogwo gubadde musambwa n'abuuza gwe ssebo kiki olina pulaani ki ne mugamba tugenda kwanjula Saturday n'agamba owonye netuyolayola musajja waffe tumuteeka mu motoka simu ebadde contact abantu abansuubiza sente nefiira ddala neyabika yonna nefuuka buwunga musajja netusooka netumutwala musajja ne bamu era ffe twatuka kwanjula nga musajja apocha n'ebiwundu. It's not good okwanja plan zo nga tuna. Waliwo abalogo olina kubanga nti katonywedde weziba sente musajja wo alina zaakutteko ezinywedde
wekuba kusaba vivyo okoze eki osabye onywedde ngaffe abalokole ate ogobanga toli mulokole simanyi ogenda kunywera muki mweyagaliza abalokole buli kimu ngaffe abalokole kati ate oyagala twogere ki omwana akala kateddwa mwana asoma sapule omusajja juzi namusabira musiraamu angaze ku office bwe yaddayo muganda we abadde abaloga n'abaloga ddogo ne liganda namubuuza sebo wagenze wamusamiza ekyayi n'eddogo ly'amaanyi nange ontwaleyo so ffe abalokole essaala yaffe esinga eddogo kyova olaba abalogo batuyita ki balogo ate abasusseeko okubeera balogo batuyita balalu ki ekyabalalu nange nali nkiwulira ate eri abakola ebibayisa abalalu nawe omulabira ddala nga mulalu okay. Kati lwaki njogedde ekintu bwe kiti nti tokkiriza musajjawo kumuliisa mumbu eyo tokkiriza omuntu kufumba luwombo kati oyo omukyala gugamba takkiriza bagenda mugamba nti omusajja tuli mukuyungira tumuleke mukasala ku bajja mufumbira bi mu luwombo tumuwe omuweebwa nga buli kaseera bajja mufumbira ki mu luwombo tokiddamu musajja wawomerwe awunge ojja kutuuka nga bakakuwasa we bati obufumbo ne bufa okitegeera ne bufiira ddala lwaki abaana bawala muli mu kubonaabona waliwo ensonga ez'obufumbo ziba secret I mean oba mu Luganda ebyama byo don't share it with your friends oli mu kusharinga banayi Patrick anjagala Patrick oh my god oh there's no boyfriend like that he's going to marry me gwe wawanirako asula ku mindi ate si mindi ya mutwe gumu mindi ya mitwejo ekoze bweti ye mitwe 5 gwe wewanirako ogenda kugira bwotyo Patrick yali akwagala nnyo genda kulaba Patrick yebuzabuza olulala ojja kusanga Patrick nga afunye omukyalo omulala mu nyumba kabaka weddemu so sometimes ebintu bimu sigaza nga byamabyo you know how to express yourself to public to kyengeza kubagamba waliwo ebyamabyo talina kwasanguza every time naye nga bisigala nga bibyo okitegeera tokyamukirira mbu kubanga bagenda kubambaga olangirire ewamwe baganda bo bonna bakulu teri yali bamuwasiza buli omu nakyeyombekedde kakata ate gwe muto oyagala bakole ki bakuwase era wasuubira osanyuka kati gwosuubira bali bajja kusanyuka asanyuka wano nga bagita plastic ki smile oba mu Luganda bakiyita batya plastic smile nange byannema naye nga otunuulira omuntu akusembeza ayagala kujjamu ebyama bwamala abikujjamu kankubuulire teriyo omuntu akuloga nga takumanyi omuntu aloga soda alina kubanga mumanyi oba nga muyinako enkwaso kyengamba oba kagoye oba kaviiri oba kaki oba amanya gwagamanyi amanyi woosula amanyi kikyokola alina kubanga alinawo record emizimu gyo gigenda kukubuuza kiki kiraga gundi tutandikirawa okitegeera so omuntu atakuinako details nyingi tasobola akuloga akumalayo era kiba tekikuaffectinze nnyo okujjako nga ddogo lino lyosanze mu kubo n'obuuka maybe ekibadde kikyo kitali kikyo n'okola ki n'okitomera so bannaye abawala mwegendereze n'abalenzi mukole ki mwegendereze waliwo omulenzi gwe nalaba yagamba mukwano gwe hanafuna akawala kalungi kumbe mukwano gwe amala amugamba kafaanana kate nakamulaga kumbe mukwano gwe yali akalaba naye ngata akatya kati bwe yamugamba naye mukwano gonna n'ayitayo bwe yayitayo genda kwekyuka we mukwano gwe ng'amubyeko muwala you understand I get omanyi ono omusajja eyafono yali ayogera nnyo yabba mukyala w'abeeni nga bagenda kumuwasa enkya eyafa ono yakafa juzi ayina yes
Senior senior yafa yabba mukyala wa Bendi ng'enkya bagenda muwasa embaga kubanga mukwano gwe yamuwaanira nagamba bannaye oli mwana alina empisa oli mulungi anjagala ayina love ayina true love Annette alina care is perfect Annette yonna nanyize okitegeera so bwatyo omusajja omuwala bwe yamubba n'oli bwatyo omukyala omuwala kwegamba biri vice versa. Namwe kati mbalaba mulina agenda kukuba buwangwa na nnono kozi senga mwagala si buwangwa no waliwo egundi etteeka lyafulumye nga tuwindinga abalokole eryabo lyafulumye nga ligamba nti emukolo gwina okuba ogu gumu kwolwo lwe bakwanjudde kwolwo lwofunirako empeta terikola mikolo esatu manya kukyala mwagala nokulwanyisa system yaffe nno gye mwasanga n'okugattibwa mu kyaki ebyo babijeewo teeka lyafulumye bagiyita batya bakiyita batya nze saasoma nnyo ebya politics ani munnabyawo then abasiraamu lyo lyasigadde nga wetyo gw'olina okuwasa b'oyagala banna lyasigadde bwe lityo akiyezi era teeka lifuga marriage ya Uganda kati saawa zino liri mu kuteekebwa mu nkola bantu temusiramuko olwa haki ennyo abakristiano bano bonna bakatholiki ba kristayo manya ba orthodoxi manya bani naffe ffenna omukyala ki omwe omu boderi era gwe wano tekali kukwata singa mukyala akukwata mu bwezi n'akuwaabira naye waba musiraamu terijja kola ki terijja mukwata so mateeka gafulumye already bagenda kubanga baga implementinga aga marriage so lwaki nabano ba homosexual naye lyo babiganye kubanga already gundi musajja abadde ku ntebe teyakikiriza kati era bw'okwatibwa ng'oli ku musajja munno mukazi awo omusango maanyi gampedde okay kati nga tusiibula budde bwebwo osiibula taata nga tusiibula taata obufumbo wano buli muntu yenna alina okuba n'omusajja we n'omukyala we mu bantu mwenna abandaba buli alina okuba ki ne sodo alina kuba n'omukyala wo ne mukyala we alina kuba naawe wekka kyogedde Katonda atonda neba ne kati awonze omuntu abulira kyo kivanze olusinzi abasiraamu aba batuufu Katonda atonda namba zino nga tezibalansinga nga abakyala bangi ku basajja kati abaana bange bana ab'obuwala bo bagenda kankubuzeeyo ekibuuzo mu baana bona abakulu buuzaayo omuntu ateebakangako n'omusajja abasajja babajjawa era osanga abasajja gye bali osanga ono nga yamansiza wano ne wano anti obuzibu bw'abasajja mwawunga abasajja abamu si mwenna oyagala kali oyagala ka brown omwafune oyagala ka fida kati wolidde n'omuleka wali ani agenda kumuddamu oba ani agenda muwasa mubeere bulungi enamba twagisomye kambasabire ekizimu ky'obwenzi kibaveeko okitegeera ekizimu kyaki ky'obwenzi obwenzi sitaani watandikira kukubba n'akutwala era obwenzi emperekeze yani ya sitaani si mwenge bayibuli egamba obwenzi mperekeze ya sitaani badde manyi ndigi kakati olina okwesabira osiibe ekyo kintu kikuveemu nammwe abakola zi masturbations nammwe muli mu bwenzi lwaki nti buli bwokola masturbation eri waliyo ebibiina by'abakyala nga bwolaba abasinze emisamba emikyala kati ng'abasajja buli bwokola masturbation amazzi ago gakuŋŋanyizibwa ne gatwalwa eyo underground ne muzaala ebyana eby'omwoyo n'abakyala namwe mutuuka ne mufuna embuto zaki nozaala ng'ekyana kikuluma ekyana ng'akifuuka musota kasita ofuna egaroto wegatyo weetaaga kusabirwa oba weetaaga kusaba tuve wano
kati nsuubula abantu bonna Mukama abampeera omukisa tusabe. Mukama nsabira abantu bonna abayita mu struggle za marriage, mu issues ez'omutima ez'okwagalibwa. Taata kitange golola omukono gwo obawonye emitima gimenyese. N'abo abeesiba ku basajja nga basajja si baabwe Mukama basaasire. N'abo abasajja beesiba ku bakazi abakazi nga si baabwe Mukama basaasire. Nabo balokoke bave mu bwenzi mu linnya lya Yesu Kristo. Taata kitange nsabira bamalaaya bonna balokoke, abali mu kibaala, abali mu bwenzi, abali mu kwetunda. Taata tuyambe balokoke, kubanga Bayibuli egamba nti abamalaya bali basooka bamu, balisooka abantu bamu mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama basonyiwe balokoke mu linnya lya Yesu Kristo. Taata wonye emitima gy'abantu egimenyese, abali abatuuliza ku expo. Mukama bamenyekedde mu bintu bya laavu, ebyokulwanira basajja, ebyokulwanira bakyala. Mukama bayambe basobole ku emitima gyabo gibumbebumbe egume mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amina. Amina. Kati abe musekachi. Basabira bali ku YouTube balaba. Musumba agambye ko ndi soda tusaba nkusabira. Musumba matosabira bali. Nze ndi malaya. Asabira mumwe ko namwe mututa. Mama mbadde bala. Mbadde musumba. Mubadde bala balungi sobwete bwewe. Dibano batunyiza. Musumba mubadde osabira baki abenzi ne ba malaya balokoke. Kati lwaki mbadde mwagala nzibirize nzo omukubbo. Bye bye. Export TV to the world.